Kenneth. Omaze n'otuuka. Sene munango beda manyingo ogenda kubula. Mwafuna da sente. Ana itwali ali tokisusa naawe. Kyogala sente toziraba. Emeza ya girasi. Kati kitegeeza kyekyo. Sebe yuko ne budrowa. Mulamu mwache kubyakona bano. Chichi. Mwe muliko. Era sinyo tugeza. Nekati awusoko mbulire muko. Obulamu buno na buli. Buliwo obunyuma mu kuba kati ndaba. We nonyiridde. Wemba mwetegeera. Ne buli eri bubeera bunyuma. Lwakuba ate we mukyusa mu mbeera. Ate kyongera okunyuma. Kati olwo TV y'ekibuto mwagiteekawa. Shire buze tali Buganda otatenjo. Gwe bobibuuza. Kirinda kuyalaziwa. Ojja mulaba wali. Wali. Tusanyusa okulaba. Unayi. Ntuse. Tulira kawo. Yeah. Tobuze. Oyinza okubula mwadde mundagira amulagira mwana muto. Kiki ntebe gy'okuba. Nokebera. Yana ekagonda. Munange tewebaka naawe Keni. Tuula. Ate shima mejo. Tewebakamu. Mbadde ngezesa kagonda nnyo. Naye ntebe eba yakutuulamu kati bw'ogyebakamu. Nano nyinza obutanyumira wanensinga ejja kunnuma okulaba TV kantu yeddala mweno. Teyinza kuluma naye kuba otuula awo oba olaba bulungi ekifaananyi. Wano wajja kunyuma. Wajja kunyuma ng'okola ki? Nga ndaba ka TV. Naye mbadde nkyalongoza sinnagiteekako nja gikuteeka. Soko ginterekawo mala okulaba ku. Anti engeri gye mbadde nnongoosa kati nkamalirize lumu. Ngenda kuteerako edda. Kati kankuyitire muganda awo gyali mu kiseera. Mwakikuba. Kankuyitire muganda awo nawe Keni. Soko muyite kubanga. Kola sente onyumirwa obulamu. Mwakwata amasuuka katene. Nonye sente nkole. Nakino ekyali ekisiiwufu wano kino ekikozi. Nino ekisiiwu kati kinyiridde. Ani ataakiraba. Babeejo naye sente weeri mu butuufu. Ataalaba ku maama ejo. Naye kati kiraka kyamukola akuula oyo. Kale genda kiraba. Oba kati akuba njawulo za kameeza. Kola sente onyumirwa obulamu. Kale no. Keni. Sekatawa. Onsanze nebase. Oli otya? Enzo obutebaka. Ngansanyisa okulaba. Nange bwentyo. Mugamba mutya? Tuli naye. Kiki? Onyiridde akasusu keeko. Ate kati munnaye Mukama bw'akuwa ekisa. Ebyo by'otambuliramu. Mufunye sente. Zino nazo za sente. Ate kati wali oli mu nyumba eno. Enyumba nene bweti bwaguga. Nkimanyi. Maganeti. Nkimanyi naye. Ebyo byonna bigonda bugonzi. Kyokka Keni. Muli mutya? Je tuli mpola tugezaako munnaye. Muli bulungi? Bwe tutyera. Maama bali batya bagamba ki? Maama talina buzibu mpozi senga yafunamu obuzibu awo. Yabaaki kiki? Nze simanyi bana buzibu. Embuzi ye. Mbuki? Embuzi atoza yazaala mbuzi gine waayo. Obugere bwali bwa muntu. Vaawo. Anti mwatandika okukola ebintu ebyo byanankani. Togamba mwatandika siriiko.
ate mpulya Ken gwe batuma simanya leeta bino leeta biri ndozo olaba byebyo sekata byebyo kuva dabo otyo era kigwera wange kati kankubulire bw'oba teweesaze ku bintu ebyo bimukola mu kyalo bimukolaakola ebyo by'amasitaani ebyo bijja bazanya emabega okuva luwambulire omulundi gunoloza nkyali mu bintu ebyo ebityo ebintu mu byesonyiwe kati wulire embuzi zizaala biki kano agira nga abantu ate bebazaala embuzi ate wakanye bagadde okay kakati ensonga ekumpisizza mbadde njagala onyambeko waŋŋamba nti omanyi ovuga emmotoka ngimanyi okay kati ng'ensonga enjagaza ekunjagaza kubeera nga ontwalirako ku baana ku ssomero osula waye n'okubaza osula muno mu Kampala oba osula mu kyalo bwera lusize mu Kampala muno mbeera mikwano gyange naye ng'ate eyo wansi guna nti guba mulimu tekiŋŋana kufuna awo ensula njagala onyambeko ntwalireko ku baana obakomyewo ate bwe mba nga nina wenkutuma abaana nga tuvuze baana ate obeeko wenkola ki obeeko wenkutuma kubanga tubeera bize ate ne maama enje abeera bizemu so kisiza n'okubasanga olwaliro kabadde kakisa leero tubadde tusazeewo tuwummulemu kubanga jjo twabadde tugenzeko out so leero nitugamba katusuumulemu ewaka mwekyakaza namu obwolumu twekyakazaamu ate omukyala ayagala nnyo chips ebitali erindako nganyiridde bulala yalya sente alya si yooli gwe mwalabanga nemujja ewaka ne mumanyiira ne muvuma ne mukola mutya asaaliko kuba akuvuma kani gwe kyali kyalumu ate nakiddamu naawe lekate naye kuwuliriza nsonga nakuvuma lumu nakuddamu ate kati ogonze amazima geetagisa nga mwepankanga Ken siwe kiri era kyali kyalumu era sikyusa okay anyway kati njagala wano waliwo kusobola okusula ku gundi ku boys quarter bwoba tolina bwakusula ate era nawe waba wanyangulirasawe nawo neetagira nkubeera ddala tojja kukwata ssente ate ozipangisemu ennyumba wabula ate kati kyenkwagaza ojja kusula ngaawo oze n'engoye oba zino zokka zolina mu bulamu era ntambuddemukaawo n'engoye zisobola okumumala otandikirako tolina ngoye endala nina ze nina mu bbaaga mulamu yanzijeko ensawo okay anyway kale twali twayogedde dda ku nsonga yokutuyambako kwate tulina muntu atuyambako naye ate osobola okubanga ekikulu obuzibu bwokkeni bwolina bwakuzunga ate kati nzijukidde nyinza okuleeta ate notandika okuzunga tukubira toliiwe emotoka ogituttewa kati wuuyo njogera naawe oli ku ssimu bannange kati nembaga esikuulira njogera naawe oli ku ssimu kati kybyebyo tubireke simwe mwakolayo na WhatsApp kati bwenzira naawe ngenda kukola ntya Ken kale anyway kansubire nti kutwalanga baana kusome mu bufunze kutuyambako nane waka togenda kukolera bwerere Ken nkitegeera tujja kufunanga ssente zetukuwadde tujja kufuniranga akasiimo toli ku musaala kubanga gwe sisobola kukozesa kuba oli muganda wange sisobola kudda ku mwana wa maama wange omuto ne mukozesa sisobola gamba nti oli mukozi bw'oba oyagala ate nkuyise nga mukozi nja kuyisa nga mukozi naye ate n'ekirala si byakuŋŋaana nti ate singa mba nfunyeyo omuntu wange nti tayingira mu kikomera kyammwe byebyo ndowooza nedda kyetugenda okukola enteekateeka ejja kuba nawo ejja kubaawo obanga sooka obeere wano ostabilizinge
then bw'onoolaba nga owezezza ku Senege embeera eteredde osobola okubeera n'abantu abagagga mwabemanyiira nti ate omukazi essente iwaffe mu kyalo muwogo ng'ofuna omwagalo wano nedda ojja kufuna w'obeera so kati kandabe maama enjo kati muno ngenda kuba ndiwonze katonzikiriza yadde n'okufuna muntu omunanyi nedda ssebo eyo enteekateeka tebadde mu programu bw'obanga osazeewo ogenda kubeera bw'otyo awo biganye awo nja kukwata ssente nziwa omuntu omulala ajja atuyamba nedda mbadde njagadde nfune omuntu okuva ewaffe ate ssente nemeziwa bantu balala kale n'emikisa egijjirako sindi lwakuba nti olwokuba ogenda kuba otuyambako kutuvugirako mmotoka n'emikisa egijjirako omuntu oyo mulala yali kitu naye bw'obanga osobola nga bw'oba ate nekyo obanga gwe Keni gwenjukira luli ow'eddalu sijja kukolagana naye njagala Keni ono akyuse nga bwe waŋŋamba nga maama bwe yaŋŋamba bwe kiri nakula omuzanyo gwali gwa kito nakula kale kati kyekyo kati kamale nze okwetereza nkutwale ku ssomero nkulambuzeeyo olabeyo ate bakuteekemu ekinkumu Mwansomero Gali International bateekemu ekinkumu kyo bakebera eriiso security bw'oyingira mu geeti y'essomero liri oteekamu eriiso lyo oteekamu eriiso n'ekinkumu kyo ne bakebera kyekiraga nti onamanyikiddwa wano amanyigiya kati ngenda kutwalayo bakole ki bakuteeke mu system kibe nga kikwanguyira okubajjayo kale kamale okweterezamu katono kansubire oli bulungi bakuwe ekyokulya ekyo nawe okimanyimanya ndyekubye Kampala kabakuwe ndyekubye Kampala kale